Abakacooka ekyawo ne nannyini nnyumba bakunyiza omupangisa ategerekezeeko era Gita Ponsiano ng'entabo evudde ku landiroodi we okumemulugunyaako nga bw'asamirira mu nnyumba ye ate nga giweza emyezi 4 nga tasasula. No ebadde ku mayumba ga Fiona Muhwezi Egogonya Nsambya era abakakiiko bamulagidde okufulumya ebintu bikyagaanye obo ne babifulumya ku kifuba. Bawanzikanyiza ebigambo nga Gita babategeeza nti balina buyinza okumugoba ku nnyumba. Sasula endabirwamu y'abandi. Endabirwamu njasizaawa. Nze njasiza endabirwamu munkutte kupaka munkutte amatayi mundaba buntu. Bakira afulumya ebintu nga babatisatiisa obutegeeza kukwata ku waleti ye n'ebibbo. Nyagenda ogyemu ebintu bya Wongo. Kugambye ebintu sinze nabireeta. Bamba muleeta omuntu yabireeta gyabijjemu muyita. Landiroodi Muhwezi ategeeza nti omupangisa ono yamufuna omwaka oguwedde kyokka gibadde giweza emyezi 4 nga temukombya ku nnusu n'emu nga mubanja emitwalo 9. Akuumye ebyawongo ennyumba yange nedda bannange ne bwe wandibadde nga gwani nze ndi mukatoliki. Kati mu kufulumya yasizza eddirisa era amulagidde alisasule n'agaana. Muhwezi agamba nti bamaze ebbanga ku ndiri ng'ennyumba zino zatunuulidde okumujjanjaba n'okusomesa abaana. Naye nyina omwami wange yalwala takyakola, sikyakola. Taata we yalwala bali mu kyalo zaaweerera abaana zaabaliisa naye kati ayasuza endabirwamu y'omupangisa olw'okubanga tayagala kufulumya ebintu bye. Agamba musanyufu emyezi gy'abadde amubanja wabula nga ayagala amuviire aleme okuyinga ogw'obutasasulwa ate nga n'ennyumba ye bagisamiriramu. Abakulembeze b'ekitundu okuli Mutebi Moses Defense asabye abapangisa okukwatagana ne balandiroodi baabwe baleme okutuuka ku kino nga n'abalala baddewo bakusalira abantu abaagala okulya mu Sheraton so nga ebbeeyi yaabwe eri awamama Namu Mutonde Nnyira Mukange. Ennyumba bamubanja emyezi 5 netumwegaire ajjamu ebyawongo landiroodi akukooye agambye genda n'essebo agaana era amaliriza ng'era akozeewo omusango mala yasizza endabirwamu eddala y'omupangisa omulala. Oluvannyuma omupangisa atwaliddwa ku poliisi. Teddy Buyinza ne Peter Kizito byakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.